Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo moya tuse. Hallelujah, hallelujah. Aboluganda mukama waffe yeebazibwe. Mwasuze mutya era mwasibye mutya. Kansubire nti nno ffenna tuli bulungi weewaawo. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza mukama kubanga nkuumye nammwe n'abakuuma. Si lwa maanyi si lwa buyinza naye olw'ekisa tugulumiza mukama. Mu kaseera kano neebaza mukama mmwe abapya mwenna abatuuse nsanyusa obbalaba. Mufune akatebe ku mwanjo. Akatebe okafuna otya? Olaba obubaka bw'oba osanzeeko n'okomentinga n'olikinga oluvannyuma n'osubscribinga. Bambi teweerabira ku subscribinga. Tokomentinga bukomenti nzino dduka n'ogenda. Subscribe. So, olunaku olwaleero twaniriza omwoyo wa mukama ajja tubuulireko eri emmeme zaffe. Yes, omwoyo wa mukama taata tukwaniriza kabaka wa bakabaka. Tusaasire naye tutambudde obubi tusonyiwe. Tosobola tuula wali kibi ng'ate tukuyita. Obusungu bujjudde mufu obukyayi obujja mukama taata emputtu amalala naye saasiro naaze n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Leka ekigambo kyo kitukolemu omulimu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Koma ku mmeeme zaffe. Omuntu waffe ow'omunda olwaleero kaveewo ng'ajjudde mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omubiri gwe tubadde tuliisa olwaleero tusaba tuliisa omwoyo ogwo gwokka. Kigambo kyo kitukole mu ffe n'oyo agenda okkiwulira mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Hallelujah. Yes, olunaku olwaleero tugenda soma Matayo essula ya 18 olunyiriri olw'18 paka ku lwabiri. Hallelujah. Omwoyo mutukuvu tusome ffenna. Hallelujah. Olunyiriri olw'18 lugamba lwogera bwe luti, mazima mbagamba nti byonna bye mulisiba ku nsi birisibibwa mu ggulu, era n'ebyo byonna bye mulisumulula ku nsi ndibisumulula mu ggulu. Haleluya. Ebyo byonna bye tugenda okusiba olunaku olwaleero mukama waffe agenda bisiba mu ggulu. Bye tugenda okusumulula era agenda bisumulula mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Buli ekyo ekibadde kitufuukidde eky'olugomba ekibadde kitulemeddeko olunaku olwaleero tugenda kiteeka wansi w'ebigere ya mukama waffe Yesu Kristo. Bigenda kuggwaawo. Yimusa bwimusa kukkirizako. Yimusa ng'okkiriza nti mukama mwene embeera sigisigalamu. Eno embeera ngivaamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Wuliranga emmeme yo giwa mukama. Osibe ate omale osumulule. Haleluya. Ebyo by'osumulule osuule emabega. Ebyo by'osibe osuule emabega. Ebirungi osumulule bikukulembere mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Olunyiriri 19 ne lugamba, nate mbagamba nti abo bannammwe babiri bwe batabagana. Haleluya. Bannammwe babiri bwe batabagana ku nsi, buli kigambo kyonna kye balisaba kiribakolerwa Kitange ali mu ggulu. So baganda bange, banna lift up your faith altar. Olwaleero nga tuli twegasse wamu, buli kye tunaasaba mukama kigenda kukolebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. So olwaleero tusabe ebyo bye twetaaga mu bulamu bwaffe bitukolerwe, bigenda tukolerwa kuba ekigambo kye kikoze. Yatugamba ekigambo kye tekisibula kuddayo nga tekikoze. Olunyiriri lwabiri ne lugamba, kubanga we baba babiri oba basatu, abooluganda tuli bameka? Banna YouTube channel tuli bangi. Naye agambye kubanga bwe baba babiri oba basatu, kitegeeza tusukkawo.
nga bakuŋŋaanye nga naffe olwaleero we tukuŋŋaanye mu linnya lyange era mu linnya lya Yesu mwe tukuŋŋaanidde. Haleluya. Nange ndi awo wakati waabwe. Mukama waffe ali wakati waffe, ali naffe olwaleero okutusibako ebyo byonna ebibadde bitulemesa okugenda maaso n'okutusumululira ebirungi mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kati wulira ng'osembeza emmeeme eyo eri Mukama. Wulira ng'olowooza ku bulungi bwe, wulira ng'omuyita omuyaayaanira. Yesu nzuuno nzize, Taata nzuuno nzize wansi w'omusalaba gwo, onyambe onsaasire. Yesu nzuuno nzize, nzuuno Yesu nzuuno nzize wansi w'omusalaba gwo, onyambe onsaasire. Ebyonoono byange mbirese, n'obusungu nabwo mbulese wansi w'omusalaba gwo. Mukama onsaasire, o Yesu nzuuno nzize. Fuka emmeeme eyo. Yesu nzuuno nzize wansi w'omusalaba gwo, Mukama onsaasire. Abaana bange mbalese, n'omwami naye mulese wansi w'omusalaba gwo, Mukama onsaasire. Lift up your faith, njirese, n'abaliko bonna mbalese wansi w'omusalaba gwo, tuyambo tusaasire. Ensi yange njirese, n'abagirimu mbalese wansi w'omusalaba gwo, Mukama onsaasire. Bakama baffe tubalese, abaana baabwe tuzze nabo wansi w'omusalaba gwo, Taata tusaasire. Abakyala mbalese, basingozi mbalese, n'abatazaala nabo mbalese. Mukama tusaasire. Abalwadde tuzze nabo, abasibe tubalese wansi w'omusalaba gwo, Mukama tusaasire. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, Taata tukwaniriza kabaka wa bakabaka, tukwaniriza omusumba omulungi. Taata tetumanyi kusaba, tetumanyi kusinza, tetuyina kye tumanyi, naye gwe omwoyo wa Mukama w'onojja n'otuula mu ffe n'otukozesa Mukama. Taata tugenda kusumululwa ate era tugenda kusiba ebyo ebibadde bitulemesa, kubanga ye gwe Katonda agamba kibe ne kibeera. Mukama wagamba ekigambo kyo kikoze. Taata tusooka okwebaza omulungi wange, weebala omutukuvu w'abatukuvu, weebala omusumba omulungi, tukwebaza ffe baani abalamu. Mukama Taata bameka abafudde naye ffe nga tuli balamu, weebale. Essaawa eno bameka abali mu mokyale, essaawa eno bameka abatemeddwako emikono oba amagulu, naye ffe ebyaffe byonna tubiina bijjudde. Lwaki tetukwebaze Taata? Weebala omutukuvu w'abatukuvu, ddala tukusasudde ki? Tolya kagaati nti tunaakuwa paani, toyambala lugoye lunyirira nti naalukuwa, nfuna omukka nedda. Weebale mukwano gwange,
webale olw'ekisa ekingi ky'otuladdeko. Tukwebaza gwe akuumye abaana baffe Mukama. Webale gwe akuumye abaami baffe. Webale gwe akuumye abakyala bonna Mukama. Sife naye erinnya lyo lyeriba ligulumizibwa Taata. Tukwebaza ku lw'amagenda gaffe n'amadda. Tukwebaza ku lw'abakama baffe Mukama webale. Tukwebaza ku lw'emirimu gyaffe webale. Tukwebaza nti abatalina mirimu bagenda kufuna. Tukwebaza ku lw'abo abali ku ofiisi nti bagenda kufuna emirimu. Tukwebaza ku lw'abo abaagala okudda ewaka nti bagenda kuddayo. Ye gwe Katonda agamba kibe n'ekiba Mukama. Webale Yesu. Nkwebaza neneebaza nemmuuza yaki kye neebaza bannange nga bingi byokoze Mukama. Ffe baani bomazaako omwezi n'okwasa guno n'okwata omulala Mukama. Bameka babadde bakyagala naye tebasobodde. Webale Yesu, webale Yesu, webale Taata, webale okundokoola. Taata webale omutukuvu w'abatukuvu. Tukwebaza ku lwa Lift Up Your Faith Altar Mukama Taata, ku lw'abo basubscribe b'otuwa enkya n'eggulo. Nkwebaza ku lw'abo bongattako Mukama. Nkwebaza ku lw'abo bompangaza nabo bukyanga tutandika Mukama webale. Ngabo tebasaagasagana, tebakyuka, tebamagamaga. Webale ku lw'abo abapya b'otugattako. Webale ku lw'abo ababaddewo Mukama Taata mu kaseera konna. Oli Katonda agamba kibe n'ekiba Taata. Webale ku lw'abalwadde nti bawonye. Oli Katonda. Tete tusaanidde twemulugunya kyova olaba tujja mu maaso go Mukama otusaasire. Tutambulidde mu kibi. Tutambulidde mu busungu obujja obukyayi obulyomyomi okwemulugunya. Naye gwe Taata tokkiriza kwemulugunya, tusaasire. Kibi kivugira mu matu gaffe. Kibi kivugira mu magero gaffe. Kibi kivugira mu nfumintiriza zaffe. Mukama ku lw'abakama baffe saasira. Ku lw'emirimu gyaffe saasira. Ku lw'eggwanga lyaffe saasira. Ku lw'abakulembeze saasira. Ku lw'abaweereza ba Mukama saasira. Buli saa Mukama tukuzaayo ku migo. Tukuza ku musaalaba enkya n'eggulo Mukama. Yesu saasira mukwano. Saasira ku lw'emputu obujja obukyayi obulyolyomi. Byonna bifugira mu ffe ayi Kitange. Kyova olaba tukomyewo gy'oli. Naaza ebyonoono byaffe bituveemu Mukama. Ate tukyaye ekibi. Ekibi kitutuulamu Mukama n'ogamba leero ngenda kireka naye ne kigaana. Naye olwaleero tuyamba tetulekaako kibi kyonna. Tufuse emmeeme yaffe gy'oli Tate, twagala kusigala ng'abaana abatukuvu Mukama Tate be wasuubiza bagamba nti oyagala oyo akwagala n'anyikira okunoonya alikulaba. Mukama Taata Yesu tuyamba otusibeko byonna ebibadde bitutwala, ebibadde bitujja mu kubeerawo okwo. Olunaku olwaleero tuyambe etwala ng'otusuubiza n'ogamba mu kigambo kyo. Buli kye tulisiba ku nsi naawe olikisiba mu ggulu. Taata obusungu sibatwala, obubbi twala, obukyayi obulyolyomi Mukama empaka Sukuti tulaba nga yasuuza omusinzi omulungi malayikawo n'amusuula ku ttaka Mukama. N'omusuula kati atigomya abantu Setaani Mukama Taata ffe totusesema mukwano. Gwe wasuubiza n'ogamba nti no obunyogoga tonnyogoga, obuguma tobuguma, ndikusesema nedda totuwandula Taata. Tunazeko ekibi ekibadde kitufuga olwaleero. Tunaze n'omusaayi gwe Mukama Taata. Siba byonna ebyo bibadde bitutambulirako Mukama. Empitambi yonna ebadde etuvugirako Mukama Taata. Ku lw'abakama baffe saasira. Ku lw'emirimu gyaffe saasira. Taata ku lw'ebyo bye tubadde tukola mu kumanya ne mutategeera Mukama Taata bingi tukusobya mu ngeri nnyingi. Munfumiitiriza ne bwe tubadde twatudde. Netusaasire. Emitima gyaffe myonoonyi. Onootuulawa Mukama Taata totuula wali kibi. Olwaleero tunaze n'omusaayi gwo. Otwambuleko buli kyambalo omubi Sitaani kye yatwambaza. Tusiba buli myoyo gibadde kitusibirako, gibadde gitutambulirako Mukama Taata nga bw'otugambye mu kigambo kyo. Olwaleero Mukama Taata nga bw'ogambye abali babiri abasatu oli bamasekkati gaabwe. Taata tukoowoola ku Lift Up Your Faith Altar Mukama Taata tukuyita. Jangu omaamire mukwano Taata. Jangu osibe buli kibadde kitulemesa okubeera mu kubeerawo okwo. Ekibadde kikwata amasimu gaffe Mukama. Ne tutandika okwemulugunya nga tetukuweereza. Olwaleero Taata yamba. Mukwano yamba tusaasire. Twewolereza. Tulema okuwulira gwe eddoboozi lyo.
Leero tunaze n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tata tujja mu maaso go nga tunambala n'omusaayi gwo, twekweka mu musaayi gwo, tuyita malayika z'eggulu okutwemaamirako Mukama Taata. Malayika z'Omukama Taata omwoyo alumiriza ekibi atuule mu ffe Mukama, tuleme okuddanga mu kibi, tutambule mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale Kabaka wa bakabaka, weebale omusumba omulungi. Tata tujja mu maaso go ng'ekigambo kye bwe kigambye Mukama nti buli kye tusiba ku nsi oli kisiba. Tata tulese ensonga zaffe ez'amaanyi zituzitoyeeko, tusaba otutikkula emigugu egyo gyonna ekibadde kituzitooweredde Mukama Taata, nga tusiba essaawa eno olunaku olwaleero, tusiba buli kirwadde ekibadde kitutambulirako, ebirwadde eby'ebifuba, ebirwadde ebya ssenyiga, ebirwadde eby'emigongo Mukama Taata, twala siba olwaleero mwaganda wange, buli kibadde kikutambulirako olwaleero kisibe, mwanyinaza ekibadde kikutambulirako siba, tukisuule ku muliro gwa Yesu Taata Kabaka wa bakabaka, nga bw'otusuubiza n'ogamba nti eggulu ligenda kuba liggule. Weebale omutukuvu w'abatukuvu, weebale gwe atunaazizzaako ekibi, nga kankana essaawa eno Mukama Taata tugenda mu maaso go Mukama nga tugamba nti weebale gwe atusaasidde n'otusonyiwa ekiseera kyakakati Mukama, nga tugenda okusiba ebyaffe ebibadde bitusibyeko akanyaga, tubisiba mu maaso go Mukama, nga ate ogambye ogenda kye tunasiba mu nsi nawe ogenda kisiba mu ggulu. Olunaku olwaleero Mukama Taata tusiba ebibadde bitulemesa okubotola, tuzinga tusiba endwadde ez'olukonvuba, endwadde za puresha Mukama Taata Kabaka wa bakabaka. Kulwa omukyala Anet Mukama Taata mutikkuleko ogulwadde gwa puresha, kulwa omwana Mukama Taata mubatikkuleko Mukama Taata, bangi abalinga Anet Mukama, siba tusiba ebirwadde bya puresha, tubizingako mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tusiba ebirwadde Mukama Taata Kabaka wa bakabaka ebya asima, tubizingako mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tusiba ebirwadde bya sekosero, emyoyo gya akisidenti gyonna olwaleero tugizingako, emyoyo gy'obusibe Mukama Taata Kabaka wa bakabaka, kulwabo abali ku deportation, kulwabo abali makomera e Uganda, olwaleero ebyabasuubizo olwaleero tubizingako, ebibadde bibalemesa okufuluma amakomera olwaleero tubizingako. Tulabanga Petero yasinza businza nokka Mukama Taata n'oggulawo enzigi zonna ezaali zaggalwa Taata Kabaka wa bakabaka. Naffe olwaleero buli komera lye tubaddemu, ekomera ly'ebizibu, ekomera ly'endwadde, olwaleero tulisuula ku muliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ebyo n'ebibadde bitulemesa okubotola, ebituleetera Mukama amalwadde ge tutegeera ne ge tutategeera, ebikwata obuweereza bwaffe Mukama olwaleero tubisibako, tubizinga, tubimenyaamenya mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale Kabaka wa bakabaka, weebale nti osibye buli kintu kyonna Taata Kabaka wa bakabaka, ebyo byonna ebibadde bifugira mu ggwanga lyaffe, ebibadde bifugira mu mirimu gyaffe, ebibadde byambala bakama baffe olwaleero, ebirwadde eby'olukonvuba ebibatambulirako nebibaleetera okuba Mukama Taata Kabaka wa bakabaka balwala endwadde ezibaleetera okulemetera okukola ensobi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tuzizingako, tuzikasuka mu muliro gw'eggulu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata tuzingako buli ebibadde bitulondoola okuva mu bika byaffe, okuva mu famire zaffe, tubikumako omuliro, tubiziikiriza mu linnya lya Yesu Kristo. Setaani fuluma amagenda gaffe, setaani teggwanga lyaffe, setaani tabankuba kyeyo, bonna gye babadde bakwatirwa omubisitaani gy'abadde abazingirizza olwaleero bavaayo ku lwabo Mukama Taata ababadde balepingiddwa, ababadde bakidnappingiddwa olwaleero babasesema buli lujja omubisitaani lwabadde yaggala, tuluggulawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata nga bw'otugambye nti bwe tumala okusiba tusumulule, bwe tunaasumulula bye tusumulula tunaabirabako mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata tusumulula, okusokera ddala okusumulula obulamu obujja mu ffe, tusobola okusumulula essanyu, emirembe, okuganja, okuweebwa omwoyo w'amagezi. Taata tumuyita ajja tumaamireko ku lw'abaana baffe Mukama nga bali mu kusoma, omwoyo omutukuvu maamira ku baana baffe babeere nga bakutegeera mu linnya lya Yesu. Taata ku lw'abankuba kyeyo tukuyita omulungi waffe, jangu omaamire ku lw'abankuba kyeyo, jangu ofuge ku lw'abo Mukama Taata abatalina mirimu bafuna emirimu, ku lw'abo abalwadde ababadde balwala bonna bawone mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, kubanga ogambye mu linnya eryo buli kye tulisaba kinaatuweebwa Mukama. Tuyita salary increment, tuyita okubotola Mukama, tuyita amakuba agakusinza n'okutendereza, tuyita ebyo bonna ababadde babula okudda mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, tuyita okuyaayaana okukuweereza
tukuweereza tuyita okumalibwako emirembe Mukama Taata nga tetunnakuweereza tulumaleko emirembe emitima gitulume mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu otunywereze mu butuukirivu n'obutuukuvu Mukama Taata tutambulire mu kisa ky'enkya n'eggulo tunywerere mazima n'embutuukirivu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ababadde banafuwa Mukama Taata nga tetukyasobola kuweereza akadde bwe katuuka nga emirimu gituwamba Mukama olwaleero Mukama Taata kabaka wa bakabaka tuyita akadde akakuweereza mufe tuyimusa eggwanga lyaffe gy'oli Mukama liddemu emirembe liddemu essanyu Mukama abakulembeze Mukama Taata yimirira ku luuyi lwabwe abaweereza ba Mukama Taata wagamba enjiri tuliise ekigambo buli waali we muwaali wakuweerereza omwoyo wa Mukama gw'oba otwala obufuzi gw'oba omaamira abalwadde bawone nga tusaba Mukama endwadde ziwone nga tusaba Mukama abasibe bateebwe nga tusaba Mukama emirembe gidde mu nsi nga tusaba Mukama obumu bulabisibwe wakati w'abakozi n'abakozesa mu linnya lya Yesu Taata nyimusa abo abamazeeko kontrakiti Mukama tukuyita kube kuba watali kubo be badde bakwata Mukama bateebwe mu linnya lya Yesu Waiso omwana wa Katonda omulamu abadde bakwatibwa mu magenda gaabwe mu madda gaabwe olwaleero bateebwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Taata ku lwabo Mukama Taata abaganyiddwa okudda ewaabwe ku lw'omwami Alex Mukama nkukoowoola leetawo obumu wakati we ne babboosi be asobole okutambula okuddako ewaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Taata fuga Taata tukozese mu linnya lya Yesu nyimusa buli mukyala na buli mwami Mukama nyimusa akawuntisi zaffe tuyimusa obuweereza bwaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Taata gw'oba ofuga gw'oba oluŋŋamya gw'oba otuggulira enzigi zonna omubi sitaani z'abadde yaggala ebyo n'ebibadde bitukwata Mukama abamu Mukama Taata bawoza bagenda basalako Mukama Taata yimirira ku luuyi lwabwe ye gwe Katonda ayabaleeta ku buweereza obwo bwe baliko Mukama kola ebyekisa yimirira ku luuyi lwabwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu weebale Yesu weebale omutukuvu w'abatukuvu Taata twewonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu tuyita malayika Mikayiri okutwetooloola okutulwanirira buli kadde Taata ng'omubi wayita kukona tuyisa ku ddyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Taata tuggaana ezo zonna enkozi omulabe sitaani z'abadde akwata ebyakwatibwa ebyaffe byonna byabadde yawamba tumumako omuliro sitaani tebyaffe yonna gy'obadde yatuteeka yonna gy'abadde yatukwatira yonna gy'abadde yatuzingira buli luggi lwabadde yaggala tuluggula n'omuliro gw'omwana gw'endiga olwaleero tukuma omuliro ogutazikiramu ffe mu nda yaffe Mukama Taata ng'omubi ne bw'atulengera obulengeza asiririrawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ebibadde bireeta Mukama Taata obutawona endwadde ez'olukonvuba Mukama Taata olwaleero tuyita emirembe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu weebale Yesu Taata tukwebaza weebale Luhanga weebale omusumba omulungi thank you Father shukran Baba shukran Father shukran Baba afoyo Mungu afoyo makwe tukwebaza Mukama Taata kubanga gwe wagamba nti wetukkiriza nti byetusabye bituweereddwa binaatuweebwanga Taata weewaawo tukwebaza nti buli kyetusibye kigenda sibibwa mu ggulu buli kyetusumuludde kigenda sumululwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Taata tusabye bitono nenge bingi gwobiina ate Taata tusaba nete kukwagala kukwe kuba kukolebwa nga gwe bw'oyagala bwe kiba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu weebale Yesu weebale kabaka wa bakabaka weebale omusumba omulungi weewaawo gatugamba nti wetujjanga gy'oli tusabe nga twetute Kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu tuwemere yaffe ya leero sonyiwa okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatwonoona totwala mukemebwa n'ekyokola ery'omubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo emirembe n'emirembe amiina ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa kimwe eky'omwoyo omutuukirivu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amiina ekisa ky'Omukama kitutambulireko mu wiiki eno nga tugenda okwekola okulembere tugenda okwebaka okulembere nga tugenda mu misomo okulembera abaana baffe Taata nga tumalako wiiki eno otukozesa eby'ensonga tuyingize mu wiiki ejja nga ekisa kyo kyekifuga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu weebale Yesu weebale kabaka bakabaka haleluya twebaza Mukama ku lw'akaseera kano mukulike eyo nnyo gye tuva yonna Mukama abampeera omukisa omupya teweerabira ku subscribinga ku likinga commentinga nnya lya Yesu Kristo nsigadde nze omumbejja wa Yesu NKSM lift up your faith altar mbagala nnyo naye nga Yesu Kristo yasinga okutwagala shalom 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 Fuga Yes Taata fuga
Jesus reign.